kivudde katono nnyo ekirala kanfuneyo n'ekisimu wano eka 2.5 tuyimiridde olwaleero waliwo kyekuusa ku nkayana nti omuntu ayagala twalawo ttaka limu sikimanyiiko kubanga direct biyinzika Poultry International yempe enkoko yempe emmere yasasula direct Centenary Bank asasula direct biyinzika bampe enkoko emitwalo 6 ekiwulidde zijjanga lumu ogw'omunaana nenda kuzikola ntya mu Oktoba omwaka oguwedde ndaba gimpa mu Gwakubiri omwaka guno nsaba kunnyamba natuuse okubagamba nti oba mulaba waliwo ekizibu kanoonye ssente nkule ekyuma ekikaza kalimbwe bwema nga waliwo obuzibu kyensuubira nti namwe ekizibu mulaba wendi naye bwema modernization nsobola okufuna ekyuma nsobola okunoonya ssente nefuna ekyuma nangamba bangambye nti nagambye osagala faamu yo nangamba sina buzibu naawe faamu yo terinaako buzibu bwonna omulamuzi oba looya alinanye kankwasa nganze sina kyempulira naye bajja ne baŋŋamba nti teekawo ekikomera ekiziba faamu yo kubanga ennyumba zaffe zikirabisa bubi view nnungi tuyina ennyumba ennungi ate gundi faamu yo erabisa ennyumba zaffe si bulungi tekayo ekikomera ekyawago naye nazimba ekikomera mbagamba bannaye njala mpewo enkoko yeetaaga mpewo naye enkoko zino nzirundira ku president kyayogera mulundira watono naye ng'olina ekintu ekinene kubanga nina wano weziri ziri ku eka mitwalo era naye nga wagendayo emitwalo 10 era ebyuma mubiraba byonna bizimbe nina oda gye nafunye yajjanga nga lumu ogw'omunaana enkoko emitwalo 6 gigenda kujja nagisasula mu looni gye nafuna era osobola kubalagako wano banka yasasula direct biyinzika Poultry International yempe enkoko yempe emmere yasasula direct Centenary Bank asasula direct biyinzika bampe enkoko emitwalo 6 ekiwulidde zijjanga lumu ogw'omunaana nenda kuzikola ntya ekiwulidde bwe benja ddayo nze azubairi akatoyi Vamos pegar aqui.
natandise okumenya paati eri tubadde twazijjamu muli nga tulaba ekyokola n'embizi nenzitunda kubanga singa sina natunze ku mbizi era mujja kulabawo embizi ng'ezimu zaavaamu nabadde n'embizi 1300 kati nsigazaawo nga 12 naye zonna nazitunda natandise okumenya era mujja kulaba natandise okumenya paka we nagenze wa Professor Sembugondi n'aweereza abantu ku ground Professor Gilbert Kenya Vice President yavaako nampeera n'aweereza steam ne jjajjo n'erambula natuukira State House Chief Advisor kivuddeyo katono nnyo ekirala kanfuneyo n'ekisimu wano milioni 20 nanyonga ne milioni 3 ne Vice President nampa milioni 10 ekiseera yali Vice President Gilbert Bukenya balambula faamu yange ne basiima faamu President nampa sente ezo era nenjija nentandika omulimu gwe nga njala manyuwa eri faamu yali ya birime nga njala manyuwa agenda mu faamu yange naye omwezi ogwokubiri abanema bajja ne bakwata omwana wange asoma ne bamutwala ne bamusiba ne bagamba nti mulunda enkoko ezisukka mu 15,000 ne tumufunye olukusa lwa nnema saaliwo nakomawo nengenda ku nnema ne baŋŋamba nti ogenda kuba fayini milioni 10 nenvaayo ne bankuba mpita omulundi ogwokubiri ngende bampa edisiiti esasula sente bwe natuukayo ne mbagamba naye neiba wange gundi esasula sente lisiti esasula sente kuba Dr. Kankwasa ayinza okugaana kubanga yali mu nsonga eno genda ojja kudda ennaku z'omwezi 11 tugenda mulaba ennaku z'omwezi nga 10 bwe nakomawo nenkubira omulooya neiba we nemugaa naye waliwo ensonga eriwo naye baŋŋambye milioni 10 lwaki toyogerako ne mukulu Kankwasa ne bansonyiwa oba nensasula mpola mpola naŋŋamba ŋŋenda kwogera naye nayogera naye nankubira enkeera naŋŋamba nti mwami Kankwasa yanamulabe jangu awaka neŋŋenda awaka neiba wa Kankwasa yennyini addirira mwami Kankwasa mukyala era looya oba mulamuzi naŋŋamba mwami Kankwasa yagambye wandiika ebbaluwa ng'omugamba nti despite the fact nti gwasookawo wano baddewo naye nga kitundu kikuze tubuulire ddi lwogenda okubawa faamu lwogenda okugijjirawo namugamba nti sisobola kuwandiika bbaluwa eyo nanganga ebbaluwa eyo giwandiike ng'ogyadressinga eri Idi Kankwasa
ya biliyoni emu nakagifuna nina n'endala ya miliyoni 6 nagifuna mu Gwakubiri mu Centenary nina looni mu Biyinzika miliyoni 9 nenjja nteekawo faamu eno katuyagala ngijjewo njitwale wa omukyala naŋŋamba kangende mugambe bweddeyo naŋŋamba nti bwedda nankubya naŋŋamba nti mulabye n'agamba nti tebimukwatako mwami Kankwasa n'asindika gurupu endala nejja bwe bajja basirikale bangi mukyala wange n'agwa ekigo n'aparalyzika olw'abasirikale abajja bansangawo ne bakola integundi zaabwe ze bakola bayitawo ennaku 3 ne bandeetera ebbaluwa era njirina wano ngempa ennaku 21 nga maze okudisema ntolinga ebintu bifaamu eno baluwa njagibawaako mu kikopi nga baŋŋamba ennaku 21 jjawo faamu lwaki oluna enkoko ezisukka mu 10 nga tufunye nga lisensi yafunemu ekyo kimu olusulu luveeri ne lujja ne lukulumba asula eriwo ye neiba wange mulengera eri nyumbayo girengera kakati mwe muli wano mumbuulirewo ekizibu ekiriwo ku faamu yange nabadde ntandise okumenya ebirungo era mujjaddira natandise okukola directive nene gamba kiki genda kutaba sente nonkubira ababanka baŋŋambye kumenya ebiyumba ne baŋŋamba ne bampa amagezi gisala magikola bwoti gwekubira ku nduulu ne ŋŋenda ewa Professor Gilbert Bukenya. Professor bwe yandabye naŋŋamba nkumanyi nemugaba Professor wampa ssente mu ofiisi yo ku project lwajja okundaba nosima faamu yange noŋŋamba enkero ogenda kubeerawa nti ngenda kubeera Kampala jangu mu ofiisi nenjija wayitawo weeks 2 noleeta president tulya emmere ya mitwalo 13 buli lunaku bava ku kyalo kuno abakozi bano ngenda bateekawo President Museveni nyamba gwampa sente ezatandika nentandika bubi kati ntuuse abo wentuuse ate bangoba mwami Kankwasa ngoba nsaba kunyamba gwampa sente zasooka ne Professor Bukenya miliyoni 10 nonampa miliyoni 5 nyamba kakati ntuuse munkoke ninenkoke emitwalo 4 nsobola okukola n'abantu ne basoma banange ne basoma nsaba kunyamba President nyamba sinawe ngenda kujja sente zisasula loan emu bajimpa mu October omwaka oguwedde ndabajimpa mu Gwakubiri omwaka guno nsaba kunyamba natuuse okubagamba nti oba mulaba waliwo ekizibu kanoonye sente nkule ekyuma ekikaza kalimbwe bwemanga waliwo obuzibu kyensuubira nti namwe ekizibu mulaba wendi naye bwemanga modernization nsobola okufuna ekyuma nsobola okunoonya sente nefuna ekyuma ekikaza kalimbwe kubanga baneiba bange omuntu yekka omu ya complaining naye neiba wange wali immediate neighbor yaŋŋamba yali Sudan naŋŋamba baŋŋambe nti nagambe saagala faamu yo naŋŋamba siina buzibu naawe faamu yo terinaako buzibu bwonna omulamu
wano weziri zinu ku Africa mitwalo ena nenga wagenda mitwalo 10 era ebyuma mubiraba byonna bizimbe nina order je nafunyi yajanga ngalumu gw'omunane nkoko emitwalo 6 gigenda kujja nagisasula muloni je nafuna era osokunja kubalagako wano banka yasasula direct biyinzika Poultry International yempe enkoko yempe emmere yasasula direct bi nonde nkoko esuka mu 10 ne simeru ne yeka ya complaining aba neighbor bange bonna mu yizo batuka ko bonna mu babuuza bano bonna ba neighbor banja kubabuuza ne ba neighbor balawe bali awo mujja babuuza oba bayina obuzibu nange bonna okyolidde kujja nga ine kigendererwa kyekyenjawulo kyesimanyi ne bwaba ayagala mpe sente enveewo faamu njitwala awalala okyolidde bwabanga asobola mpe sente enveewo ngene nkole faamu ewalala kati mukusalawo okuba nti wabadde oyagala kumenya paati yeri natandise okumenya paati yeri twazijjamu muli nga tulaba ekyokola n'embizi nenzitunda kubanga singa sina natunze ku mbizi namujja kulabawo embizi ngezimu zavaamu nabadde n'embizi 13 kati nsigazaawo nga 12 naye zonna nazitunda natandise okumenyera mujja kulaba natandise okumenya paka we nagenze wa Professor Sembugondi naweereza abantu ku ground Professor Gilbert Kenya Vice President yavaako nampe naweereza steam ne jajjo ne lambula natukira State House Chief Advisor wa President kwa Greek Dr. Hilary Musoke naye nampeereza ground nagamba RDC ne DPC baje nabo balambule balabe era nabo mbalinze baje bakoleki balambule ababugi professor bazze ne baddayo ne bagenda yesterday kati ninda report yabo nensaba kunyamba kwe myaka jemazi kifanje kino kyali kya mukadde wange yakigula 1994 nampaawo mu 2000 twali ku ekanya owetaka bwe yajja natusalako natuseleka decimals 86 tugenze tuddamu okwegula paka tulina eka 2 kitundu otuyimiridde olwaleero waliwo kayekusa ku nkayana nti omuntu ayagala twalawo ttaka limu sikimanyiko kubanga twagula mu butuufu baneiba we bali bonna mu kugula batekangako emikono tetulinawo kizibu nnyo kukyataka kizivudde kwa mwami wakwankwasa ate eri busukka kkubo waliwo ebigambyo byonna nti ettaka kamwange sanyise kumbuuza ekibuuzo okusooka bwe nassabula erinnya Mpanga Samwiri ssentebe ow'ekyalo kino amaze mu bukulembeze okumanya ddala ekya gavumenti yaffe eno ejja mu buyinza badde mukulembeze nasooka okubeera omuwandiisi w'ekyalo kino kisanja kimu nemera vice kisanja kimu okuva olwo ndi ssentebe omujjuvu nekyemmanyi ku nsonga sabo z'ombuuziza omutuuze wange Nkalubo Lawrence mutuuze mu kyalo kino era amazewo ebbanga ddene nnyo ddala ogamba yali ajja asasenga wano y'omu kwabo abateeka omukono ku ndagaano eyamuguza wano amaze emyaka ekisukka 2 ng'ali wano faamu eno agimazemu ebbanga ddene asooka kubanga mulunzi wa mbizzi bwe yabivaamu n'agenda ku mu nnyanja naye engeri embeera ennyanja gye yatabukamu kwongeri amateeka mangi n'avaayo najja asimba amakanda ku faamu eno ey'enkoko naye ensonga sabo gyombuuzizza eyakuba nti alemesebwa faamu eno ofiisi ezo ezimutawaanya ffe nga abakulembeze b'ekyalo tenaku na lumu lwali babaze kutwebuuzaako ti Lawrence byakola bikyamu atwemiza bulungi kuba nti nafunyamu olunaku lw'eggulo
kati okuva mu ofisi y'omukulu wa NEMA kukankwanse ate nga nemutuuzi yakajja atalina kumala n'emyaka 5 amugamba omadde ennaku 21 ajjewo faamu eno ate nga okujjawo faamu eno aba kumpi alinyiridde enkola ya gavumenti omukulembeze w'eggwanga agamba abantu kutandikawo emirimu era omusajja wakatono tatandikawo emirimu ali akozesa abakozi abasooka kumpi mu 10 mwasatu era kati ate tutafaako kyokka era material zagula kumizawo faamu eno nazo nyingi nnyo kati omugamba nti okuba ginaku 21 ojiwo faamu awatali nsonga etegerekeka so nga batuuze naffe kuba tukyewuunya awo ne wensabira Steven mutuuze mulirwana wange ono waggulu awo tumaze emyaka egisoba mu 2 nga tuli naye olw'okutuuka mu kitundu kino kumpi yatuukira wange okujja okufuna wano era faamu eno ebbanga eryo ddene emyaka egyo gye mbagambye kumpi 20 kaŋŋambe kumpi nze nagitandika nga tutandika n'embizzi amagezi agange kuba yansanga nga ndi farm manager ew'omutaka Sebugwawo omugenzi kati ne tutandika okulunda embizzi wano. Idi wa NEMA yeddira nkoko. Idi Nkulabo, Nkalubo, proprietor wa project eno yetulaba wano ey'okulunda enkoko. Etteeka ligamba nti bw'oba olunda enkoko nga zisuukako mu 100 oba olina okukola ki, oba olina okufuna kye tuyita project brief mu NEMA. Eryo etteeka kaakawaayiro 112 era schedule 4 nti oba olina okufuna project brief. Naye tutuuse wano era tutuuse wano emiwendo egiwerako ne tusanga nga project brief tokoze eki togiina. Kyo kiva olaba miliyoni 20 nanyonga ne miliyoni 3 ne vice president nampa miliyoni 10. Ekiseera yali vice president Gilbert Bukenya. Balambula faamu yange ne basiima faamu president nampa sente ezo era nenjija nentandika omulimu gwe nga njala manyuwa eri faamu yali ya birime
nga njala manure agenda mu faamu yange naye omwezi ogwokubiri abanema bajja ne bakwata omwana wange asoma ne bamutwala ne bamusiba ne bagamba nti mulunda enkoko ezisukka mu 15 ne bamufunye olukusa lwa nnema saaliwo nakomawo nengenda ku nnema ne baŋŋamba nti ogenda kuwa fayini miliyoni 10 nenvaayo ne bampita omulundi ogwokubiri ngende bampa lisiiti esasula sente bwe natuukayo ne mbagamba naye neiba wange mwami kankwasa iddi wannema lwaki ankola kino nsasule miliyoni 10 olw'okulunda kyembadde simanyi nti oba omuntu afuna layisinsi okulunda enkoko ezisukka mu 15 ne baŋŋamba looya wa nnema bamita ram naŋŋamba asigenda kuwa gundi esasula sente lisiiti esasula sente kuba Dr. Kankwasa ayinza okugaana kubanga yali mu nsonga eno genda ojja kudda ennaku z'omwezi 11 tugenda mulaba ennaku z'omwezi nga 10 bwe nakomawo nenkubira omulooya neiba we nemugamba naye waliwo ensonga eriwo naye baŋŋambye miliyoni 10 lwaki toyogerako ne mukulu Kankwasa ne bansonyiwa oba nensasula mpola mpola naŋŋamba ngenda kwogera naye nayogera naye nankubira enkeera naŋŋamba nti mwami Kankwasa yanamulabe jangu awaka nengenda awaka neiba wa Kankwasa yennyini addirira mwami Kankwasa mukyala era looya oba mulamuzi naŋŋamba mwami Kankwasa yagambye wandiika ebbaluwa ng'omugamba nti despite the fact nti gwasookawo wano baddewo naye nga kitundu kikuze tubuulire ddi lwogenda okubawa faamu lwogenda okugijjirawo namugamba nti sisobola kuwandiika bbaluwa eyo nanganga ebbaluwa eyo giwandiike ng'ogyadressinga eri iddi Kankwasa kivuddeyo katono nyo ekirala kanfuneyo n'ekisimu wano faamu eyo kugijjawo namugamba nti nina looni gye nina nnene nteekakola byange nina looni mu Post Bank ya biliyoni 1 nakagifuna nina n'endala ya miliyoni 6 nagifuna mu Gwakubiri mu Centenary nina looni mu Biyinzika miliyoni 9 nenjija nteekawo faamu eno katuyagala ngijjewo njitwalewa omukyala naŋŋamba kangende mugambe bweddeyo naŋŋamba nti bwedda nankubya naŋŋamba nti mulabye n'agamba nti tebimukwatako mwami Kankwasa n'asindika gurupu endala nejja bwe bajja basirikale bangi mukyala wange n'agwa ekigo n'aparalyzika olw'abasirikale abajja bansangawo ne bakola integundi zaabwe ze bakola bayitawo ennaku 3 ne bandeetera ebbaluwa era njirina wano ngempa ennaku 21 nga maze okudisema ntolinga ebintu bifaamu eno baluwa njagibawaako mu kikopi nga baŋŋamba ennaku 21 jjawo faamu lwaki olunda enkoko ezisukka mu 10 nga tofunye layisinsi ya nnema ekyo kimu olusu luveeri ne lujja ne lutulumba asula eri wali neiba wange omulengera eri numba yo girengera kakati mwe muli wano gigenda kujja nagisasula mu looni gye nafuna era osobola kubalagako wano banka yasasula direct Biyinzika Poultry International
yempe enkoko yempe emmere yasasula direct Centenary Bank asasula direct binzika bampe enkoko emitwalo 6 akyulidde zijjanga lumu ogw'omunaana nenda kuzikola ntya mumbuulirewo ekizibu ekiriwo ku faamu yange nabadde ntandise okumenya ebiyumba era mujja biraba nga ntandise okumenya kola directive ye nene ngamba kiki ngenda kujjawa ssente nenkubira ababanka ntibangambye kumenya ebiyumba ne bangamba ne bampa amagezi gisala magikola booti gwekubire ku nduulu nengenda ewa Professor Gilbert Bukenya. Professor bwe yandabye nangamba nkumanyi namugaba Professor wampa ssente mu office yo ku project wajja okundaba nosima faamu yange nongamba enkero ogenda kubeerawa nti ngenda kubeera Kampala jangu mu office nenjija waita weeks 2 noleta president ku faamu yange okumpa ssente ezo ziyampa nga simi omulimu gwenkola wano nina abakozi 3 mbawa ssente tasukka wansi wa milioni 10 buli mwezi tulya emmere ya mitwalo 13 buli lunaku bava ku kyalo kuno abakozi bano ngenda bateekawo President Museveni nyamba gwampa ssente ezatandika nentandika bubi kati ntuuse abo wentuuse ate bangoba mwami kankuwasa ngoba nsaba kunyamba gwampa ssente zasooka ne Professor Bukenya milioni 10 nonampa milioni 5 nyamba kakati ntuuse mu nkoko n'enkoko emitwalo 4 nsobola okukola n'abantu ne basoma banange ne basoma nsaba kunyamba President nyamba sinawe ngenda kujja ssente zisasula loan n'enkoko ezisuka mu 10 ne simeeri ne yeka ya complaining aba neighbor bange bonna muyizo batukako bonna mu mubabuuza bano bonna ba neighbor banja kubabuuza ne ba neighbor balawe bali awo mujja babuuza oba balina obuzibu nange bonna okyolidde kujja nga alina ekigendererwa kyekyenjawulo kyesimanyi ne bw'aba ayagala mpe ssente enveewo faamu ngitwala awalala okyolidde bw'aba nga asobola bampe ssente enveewo ngene nkole faamu ewalala kati mukusalawo okuba nti wabadde oyagala kumenya